Abakyala mu kibiina kinoopu bakungaanidde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ekisangibwa Makerere Kavule okwetaba ku mukolo ogw'okujaguza olunaku lwabwe. Guno gwetabiddwako akulira ekibiina kya Noopu Robert Kyagulanyi Ssentamu, mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi, akulira oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi, kw'ossa n'abalala. To cover our Uganda, not to be detained, which is a sign of unity. The prayer shall be put here. Ku mukolo guno abanoopu kwe banjulidde abakyala abattibwa mu kugezaako okulwanirira eggwanga ng'essira liteekeddwa ku kwefumiitiriza ku bikoleddwa abakyala ku mitendera egy'enjawulo. Abakyala mu kibiina kino bannyonnyodde okusoomoozebwa kwe bayitamu. Nali nfumba caayi n'obuuki naye ono ajja n'omuwa omutwalo ssebo pulezidenti, omulala n'ayita eri n'ajja n'akukwata ate n'akusaba 3. Ninga togayina onoonyeza abaana mutwalo gwakulyewa. Abakulembeze b'abakyala boogedde okutulugunyizibwa kwe bayitamu buli lwe bavaayo okwenyigira mu byobufuzi. Babuuza n'obuuza ye yabadde anonayo ki kyamugwanidde. Kwegamba fe abakyala batukubamu n'ak'ensuso kubanga kati singa ebintu bye bampisa, singa ebintu bye bayisa ba Ingrid bano, singa ebintu bye bayisiza abakyala bano be mulabye wano byali bikolebwa ku basajja singa si yabirabadde. Omukolo guno gwetabiddwako Ssaabakunzi w'ekisinde People's Front for Freedom Ingrid Trinawe kw'ossa n'omumyuka wa Lord Mayor Doreen Nyanjula. Bano bakalaatidde abakyala obuteetuulako wabula beerwaneko okusobola okutuuka ku ebyo bye baluubirira. Mwe mugendeeyo mu kooti temufaayo. Nze mbadde mu kooti mujjukira bwe bantulugunya nga bansika amabeere. Namala 12 years mu kooti nga sirina na ssuubi. Naye omusango baagusala nenguwangula n'akasente bampadde ntaddewa wano era ngenda kulumba akalulu n'amaanyi nga nina ki akasente muteekeyo emisa. Mu kwogera kwe akulira Noopu Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye abakyala olw'okuba abamalirivu mu byonna bye bakola era n'abakubiriza okwekkiririzaamu. Omuntu yenna okubuulinga nti kaakati okutuukwa mu kifo kino olina kunzijamu, okuwa kaadi olina kunzijamu, olina kola ki, ekyo kikafuuwe mu National Unity Platform. Abakyala bali waffe ng'abaami. Barbara Itungo nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno akubiriza abakyala obuteetuulako wabula benyigire mu bifo by'obukulembeze ebya waggulu. Okukola egy'enjawulo okwenunula ng'abakyala. Mulimu abakyala balina obusobozi obukulembera. Banange muveeyo mwesimbewo. Obusobozi ng'olaba obuyina nga n'ensonga z'abantu osobola ozibanyonnyola. Muveeyo muve mu kwetya mwesimbewo. Ono era wabudde abakyala obutalekerera baami baabwe wabula bakwatire wamu okwekulaakulanya. Banedda oyo omukyala alina abaana 4 naye obwana bwe bugezi kampeerereko kamu tomanyaako akamu kooweeredde kakagenda okweyongerako ku lutalo luno olw'okununula eggwanga lyaffe. Omukolo gw'okujaguza olunaku lw'abakyala mu kibiina kya Noopu gutambuziddwa ku mulamu ogw'okwefumiitiriza ku bisoomooza abakyala na butebe balina okubyeŋŋanga. Brian Kiberu ne Kakande Paul be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.